president ayogedde nti ffe nga wakulembeze ekisooka tulina responsibility buvunaanyizibwa nti tulina mission abantu batulonda tulina obuvunaanyizibwa ku ggwanga lyaffe n'olwekyo pointi ye yabadde ayogera nti tulina kulaba nti tuteekinga obulamu bwaffe nga bukulu tubeera nga twewala ebintu ebiyinza okwonoona obulamu bwaffe wanyaba ba MPs bano basekabira olungi osanga tulina stress mungi obeera stress ate nogatamu ebirala kati nga bano abaagala nnyo activism obulamu obutono osiiba ku street notabeera notakola exercise check-ups ng'ebyo kugamba president y'omuntu kyakulabira ku ye nga president nomulaba mu budde bwa covid ng'akuba gundi pressure upset engeri gyayisamu alaba nti akyalina contribution gyalina kukola n'abeera nga alabira ku bulamu bwe n'olwekyo challenge eyo naye olowooza obubaka omwabadde tabusindikiramu abeNRM abamulemezaawo buli kaseera mulaba emyaka gigenderera ne buli kaseera mugamba ye namba mwenda wammwe temumuteeka mu kusoomoozebwa buvunaanyizibwa bungi abanaganda mwaba mulonda anti kati okulonda president kitegeeza nti muyina ebintu byemutunulako mugamba waayo tukyakwagala wano muyinza okuba omuntu mukyamwagala naye nga mumuleetera bizibu ndowooza simplifying argument tubadde tuyize kuki kufa kwa Olagi kyenjogeddeko pulezidenti yakireese saagala okiyite simpu ffe ng'aba stress w'omulimu asobola okutta exactly era kyoba olabira kati ffe ate bw'obeera mu advanced age kyongera kwonoona so sekiri simba awo sekirabo olowooza pulezidenti Museveni ye pulezidenti asingayo obukulu mu nsi tubalaba abalala yabengamba nti mwamulanya ekisooka abamumanyi nti yatandikira mu politics n'abeera nga ndi student leader n'avaayo n'ayingira mu politics ng'ali mu UPC oluvannyuma n'ayogeta ku NRM lesson eriwo nti ababadde babuusabuusa ku NRM ndowooza kyakulabirako nti oyinza okuva mu opposition n'ogwa mu bintu n'oyingira mu party nga eyaniriza buli omu era wano Ssekabira yadduka asobola okudda naye manyi nti essaawa yonna ayinza okusalako n'akola ki n'akomawo naye n'ekirala kiraga nti NRM kyekibiina ekiri accommodative okusingira ddala president kubanga naye twali tumunoonya obwa speaker mwalimu abaali batamuwagira nga bagamba omusajja wani naye yajja yabadde akola emirimu gye yabadde NRM vice chairperson wa Northern Region omwami Oulanyah yayingira mu peace talks za Kone yali involved era akalulu kamala waliwo akalulu bwe bamukuba 26 n'abeera involved mu peace talks mu peace agreement ya South Sudan era komu abantu abakola ki abagi drafting n'olwekyo ayina emirimu gyakoze kale afiiridde ku myaka tubadde tukyamwagala kubanga emyaka 57 abadde akyalina contribution yakukola ate ndowooza nti eggwanga lifiiriddwa omuntu kubanga muntu w'amaanyi abadde ali objective niwabeera mu ntebe bwe NRM wa cabinet wa government naleeta ekintu nga abadde ali objective kintu mubanga tikikola ng'olabira ddala nti asalawo n'olwekyo ffe nga basigaddewo tulina ebintu bingi byetugenda kumisinga byandibadde akola ki omusajja abadde ategera amateeka bulungi nga omwami yagezako nga bw'ayogedde rules abadde azimanyi ate agezako kuleeta harmony mu parliament omanyi bwe tubeera mu parliament parliament ya Uganda ffenna bwembeera ne mwami Ssekabira legacy were read naye ne mu parliament waliwo kye tuyita mutual respect bw'aba alina ensonga ng'agireese nga ya national importance
tikigaana nze kumuwagira kitekera kale waliwo ebintu bye tulina nga tukolera wamu n'olwekyo sipiika ye newe yafunyeko ne disagreement ku babaka abamu afterwards ng'abayita n'abeera ng'akola ki nga ensonga bazitereeza era ekintu ekyo ndowooza tulina kukiyigirako ffe ng'ababaka ebyobufuzi tubitwawula bwe tubeera mu parliament waliwo matters tetulina kulaba nga ziri bipartisan nitubeera nga tukola ki tuzitambulirako ffenna ate bwe tutuuka mu politics tuyinza okuba nga tubelieving nam ideology eri different naye bwe tubeera mu parliament tubeera ababaka ba Uganda ffenna tulina kulaba nti tuteesa ku bintu bikwata kuki abantu ba Uganda ate bwe tubeera ne disagreement tuzitwala personal nnyo tuzitwala personal to making up netutambulira awo nga tufina nga si bya violence oba ki oba kafuko eneeyisa y'Abannayuganda ne bonna byabufuzi tugijjamu ki? Okusooka njagala mbeere wa mazima wadde nga tulowooza mbu okufa kwa Mwami Oulanyah kugasa eggwanga kwongedde kutulaga mbu tetwegasse mu nkungubaga. No si mu nkungubaga. Omanyi Mwami Oulanyah y'omu ku bantu abafunye ekigezo ekyenjawulo nti yatandika okubikwa ng'akyali mulamu. Mu kubika kuli okwasooka n'Uganda ne batandika nti omusajja afudde. Then later n'akoma unaga munkoze bubi nnyo mbadde nsuubira kunsabira mumpise bubisi mulimba. Yasitula ne ku ddoboozi mujjukira akakomye. Mulimba ekintu obuntu kyaddawa. Naye bimu ku bye yayogerako nga yakamala okudda kuzimu ku court 256 ze yalese eziri documented. Clerk of Parliament ziyawandiise kuva ku mugenzi yadayogera nga nti obuntu buweddewo mu ggwanga. Obuntu tebuweddewo mu ggwanga just nti abantu bali stuck bayina ebibasoomooza ebibatayinako answer. Kaakati ffe bwe balowooza nti tubiinako enkizo bwe tufuna ebizibu nange netwaliddemu bagamba nti Katonda ayambye olaba nabo bafuna ekizibu ekyenkanidde kabalabe bye tuyitamu. Njagala kukuwa ebyokulabirako bibiri. Ekisooka Mwami Oulanyah bwe yatwalibwa mu ddwaliro mu Amerika Bannayuganda baalinyisa eddoboozi nti nedda bannange ono mumuleese mutya. No teriyo omuntu azaalibwa nga wano. Actually omuntu amanyi obulungi NRM akagirike nali memba waayo mukyayinza okuba nga mwe mwayambala engoye obukadde bwabwe obumanyi kubanga nze nali memba waabwe mbamanyi basobola n'okwambala enkofiira za Nuupu ne bakuba amayinja kuba nali memba waabwe nga ffe badeploying okukola ebintu ebyo kati n'okukkiriza nti NRM naye nga sinnaba kuva ku mulamu ogwo. Ekintu ekyo kaali kabonero kakusoomooza eri omulwadde nti ndi wano nzize kujjanjabibwa naye abalala baga nti ddayo oba naawe ofoofe. Mwami Museveni wabadde ayogera akikoleddemu ensobi bw'agambye nti twetaaga tutunule tumanye oba abantu bano tufa nga tufa natural death kubanga Abafirika enfa yaffe n'engeri gye tufamu ayina engeri gyakireeseemu nga naye alaba nti wakiri kyetaaga tuleko kye tulowooza ku nsonga eyo. Oluusi tufa nga tetunnatuuka. Kaakati buli w'obeera nga ebyobulamu by'eggwanga lyo tebiyimiridde bulungi ekisooka tetufuna kwekebeza kumala mu budde. Ogenda okumala okutegeera ng'omaze kuyitawo ng'omaze kujja. Eyo ensonga esooka. Ensonga ey'okubiri eggwanga lifulumya ssente nnyingi nga ligenda okutujjanjaba nga tugenda okujjanjaba ebweru w'eggwanga. Mwe abanene ffenna abalina enkizo y'okusobola okujjanjabwa. Nze siri munene naye nkuwadde tugenderaawo. N'olwekyo ndowooza nti okufa kuno kwandibadde ate kwongedde okusembeza abali the political class okusembera mu bantu abatufuula ba elites. Tulaba engeri gye tubatuusaako obuweereza mu ebyo byebasoomooza kubanga nkugambye nti omufu afudde abadde muntu w'amaanyi naye nga tannaba nakufa nga abantu bamubika naye nga bamubikira mu ngeri ey'okusoomooza nti nammwe mulabe. Si wano okulekamu abali ku mizindaala batayagala kukootingibwa bubi n'abantu baddeyo kaga nti kakati mulaba oyo yasobodde okufuna enkizo okugenda okujjanjabwa ate ffe abalala. Mu Parliament twakikkirizganyizaako nti ekyuma kyaffe ekya kansa
ekizimbe banka muyita x-rays nga bali mu kujjanjaba omuntu wekiri naye kyekyuma tekikola ate nga kyafulumizibwako ssente bagenza okukitubalira wano katajjukira nga batugamba kyetaaga obuwumbi 204 naye nga gavumenti egamba erinako obuwumbi 800 kitegeeza bannayuganda abalala bonna abalina kansa tebagenda kudduukirwa okuleka nga balina efuluma ebweru. Ekyokubiri etteeka lyendaba tulina mu palamenti eriganya okuyita lirya medical insurance bill kubanga bannayuganda bangi tetulina busobozi butuuka mu malwaliro okufuna obujjanjabi obwo bwetaagisa. Amalwaliro gaffe ag'omukyalo bw'ogenda okukujjanjaba gwatwala n'ekitabo ekya 32 bakuwandiikiremu eddagala. Kale bw'obanga n'ekitabo tekiriyo kitegeeza eddagala lyate liba lyaggwayo dda. Kati ogenze kufuna bufunyi mawulire ga kikugu ndi kufa kwolanya na kiki kye kitulaze kitulaze obutali bweteefuteefu mu kutuusa ebyobujjanjabi obulungi eri abantu. Njagala okusaasira ennyo eggwanga ng'ogyeko okuba nti tufiiriddwa ate bannayuganda abalala bangi bakyafa eyo nga tebafudde endwadde wabula nga bafa okusomoozebwa kwe tuyitamu. Kankuye okusomoozebwa kwa mirundi ebiri okugenda mu maaso kati naye nga eggwanga teririna bakutunulako kubanga bakyalowooza nti tukyatunulira kufa kwa mwami Oulanyah tukyakungubaga ebbeeyi y'ebintu kubanga mwami Oulanyah amaze twamala sabbiiti 2 nga tetutuula nga mwami Oulanyah taliiwo nga n'omumyuka we taliiwo agenze n'afa nga 2 palamenti teddangamu kukola bizinesi yonna ate nga ne weeks 2 prior to mwali mugobazaako palamenti yali mu nsonga z'endowooza nti tezaali ku mulamwa gw'abantu. So obudde bukyanga ebintu birinnya tetufunanga mukisa gwonna ffe mwasindika mu palamenti kwogera ku bibakosa era ndowooza nti ate abantu bangi abagenda okufiira obulamu boolwedde batandise okufiira obulamu olw'embeera eyo. Omanyi njagala tukkaanye buli so mubufunza ogamba tukungubaze bubi buli cost of living bwebeera waggulu standard of living ekka wansi. N'olwekyo ndowooza nti mu kusoomoozebwa kuno kwe tulimu okwa mwami Oulanyah ate bannayuganda balala bangi bakoseddwa. Waliwo engeri endala gye twandikikozeemu. Kansooke mpa okusoomoozebwa okwokubiri okugenda mu maaso. Mu ggwanga lyaffe Uganda bannaffe ab'Ekaramoja bannayuganda naye waliwo ekittabampa ekigenda mu maaso esayidi eyo naye gavumenti teyagala na nsonga eyo tugyogereko era wawulidde buli omwogezi w'amagye mwami Felix bwe yabadde ayogera ng'akisabikasabika ensonga si yakyama ensonga eri nti waliwo okutulugunyizibwa n'okufiirwa kw'abantu obulamu obugenda mu maaso eyo. N'olwekyo bwe kiba nga tuli mu budde buno bw'okusoomoozebwa ate twandibadde n'ensonga endala ezikwata ku bulamu bw'abannayuganda tuziwadde nnyo omulaka omuntu n'asobola okugoberera n'okweyagalira mu nsi ye. Naye bwe tutakikola ekyo tugenda kulaba nga n'omuntu omulala nga Ssekabira afunye obuzibu era bakubi mu ngalo nga bwe bazikubye omulundi guno. Ntegeeza bannayuganda era sijja kugamba nti abakikoze ba NRM oba ba FDC oba bano nina okukkiriza nti bannayuganda bonna oba ffenna tuyita mu kunyigirizibwa kwekumu. Ekisembayo njagala okunyiigira mikwano gyange bano bentula nabo mu palamenti bwe baali batwala mwami Oulanyah ebweru bamutwala nga tebamaze kubuulira palamenti kiri okay era nali nkiwagira nnyo kubanga ensonga yali ya emergency naate bwe batuuse mu kukola enteekateeka z'okuziika ensonga eyo ne bagireeta mu ffe nga balumagana ku ngeri y'okutemaatema mu ssente embalirira. Kale munnayuganda ali eri alowooza nti ffe ababeera mu palamenti omulimu gwaffe gubeera mu kugabana naye nga ffe n'essente gye ziyitira tetukola ki tetumanyi simanyi bakateesumbwa amanyi naye ssente tetuzimanyiiko. National Organizing Committee n'okugimanya sigimanyi nakyeyalinga ngaetemaatema ssente simukola ki ezigenda okugabirwa ababaka okuva mu kitundu ezigenda okugabirwa era wetubuuliza oba kati egenda kufuuka nkola bw'afa ng'avudde mu ankole Honorable Kateeshumbwe ne bagabana bw'ava e Buganda ab'Ebuganda ne bagabana. Nze sinaba nakukkiriza oba ddala ssente ezo bazibawadde ez'okubanga yakoze budget yakitaddewo obuteesi kiyinza okuba kyakomye mu budget bakiteeka mu budget okwongera okusiiga ekifaananyi ekibiri palamenti abantu bave ku miramu emituufu batandike kutunuulira baka palamenti nga babamazeemu amaanyi. N'abaka babiri Honorable Dickson Kateeshumbwe ne Honorable Dennis Ssekabira. N'olwekyo mbadde nkyakunyonnyola nti ebigenda mu maaso mu ggwanga birina kwongera kutuwa kifaananyi kyakwongera kwekuba mu mitima obadde kuntemaatema anti kyekyenga nti birina kutuwa kifaananyi kyakwongera kwekuba mu mitima nga bwe nkugambye nti ng'omuntu mbadde sikkiriza
era nsandikiriza nti abaka parliament abava mu region emu bandibaddeko omutemwa gwonna gwe bafuna nga bamaze okufiirwa omuntu waabwe. Jo kyankoze bubimbo nno emirundi gyonna gye nayimiridde bano bakateshomba bansiikiriza nesogera ate natudde saidi ya olwokuba yabadde free sitting ngewaffe wajjudde. Njagala kuwa ekifaananyi ekituufu nti eggwanga lyaffe lirina obwetaavu, n'olwekyo nga abantu bali mu kukungubaga tewandibaddewo bannakigwanyizi nti ate kakati naffe mutuweeko bwe kiti mu nsengeka ya parliament omuntu afuna okuziikibwa kw'eggwanga nga mwami Jacob Oulanyah nga president. Yes, mbadde nti nigezaako okutemeratemerwa kati kamu north. Esente ezigenda ku nziika ye bamuwa 30% ku annual gross income ye, nti esente z'ofuna ez'omwaka gwo 30% ye kugenda kunga bakuziika zewandifunye mu mwaka omunamba bajjako ebitundu 3 ku buli 100 ne babiteeka ku kuziikako bw'oba ofudde. N'olwekyo okukireeta mu mawulire bakikoze mu ngeri ya kunafuya n'okwongera okufuna omukisa ogutwaliramu ssente endala bannayuganda balowooze bo badde bakibaolya bwe babaliridde nga tezimala kuwerekera eno mu kitiibwa kisaanidde. Parliamentary Commission bye yandibikozeeko kubanga byonna mwami Oulanyah byafunye abadde abigwana n'ebisingawo kubanga eggwanga alikoledde. Nkugambye nti ebibi bye bimusobyeko ng'omuntu ebyo ffe bitwegayirira byakola ng'agenderedde ebyo yamanye entegeeragana ne Katonda ngeri gy'anaamwanukula. Anti kyendiko ndi kukyasente kubanga n'omwogezi wa parliament omutombole Chris Obote ku nsonga eyo kwosajja yagala ffe tukoze buli kye tusoboka mu ssente zaffe ze tulina ezisigadde twagala zive mu gavumenti Oulanyah bw'aba wakuwerekerwa mu kitiibwa ekisaanidde. Nanti kyenkugambye nti emirundi gyonna gye tutegeka emikolo mu Uganda kati ogenda kulaba ng'emmotoka z'amazzi ziva Kampala zigenda omuliro teriyo kaduuka kagenda kutunda amazzi omuliro ate we bagatuusa bagateeka ku nsonda tenti emu ebitenti kebiri binene ne baba nga bagatikkula ate era yagalese nabaga nti mugatikke mugatwale ku nsonda eddako ufite okugenda ku nsonda eddako emmotoka evuga edda Kampala. Okufa kwa Oulanyah kubadde unprecedented mukyogera enta mu Uganda nga tufiiriddwa sipiika kubanga ebisooka amaze obudde almost tugenda malanga omwezi kyenkani kakati ate abadde muntu number 3 eggwanga ali entitled to state funeral ate ekyo kiri mu mateeka getwateeka era wetubuuliza nti bwekiba buli kimu kirambikiddwa okutunka kuvuddewa ogenda kulaba nti kuva buli afa baba badde alina kulaba enjala gye bahandolinga ensonga naye kitute ssente naye option ki yandibaddewo. Nze kyasikiriza nti abantu kubeera nga ba blackmailinga parliamentarians nti ate bano ab'engulu babadde baagala ssente. Blackmail eruddawa ng'ababaka bano be babadde batuuza press conferences abantu ne babeewulirira nga boogera maloboozi gaabwe. Nze natwitingako na respondingako ku abadde akulira Nooka ngamba nti ensonga z'abana Nooko yekikkaati bateekako organizing committee ng'ekulemberwa ministry ya president. Oyogera kakiiko akabadde kavunaanyizibwa ku by'okuzimba kabadde tikali chaired by speaker ate ng'alina okakiyali eyo anomaly yasoose naye enjere gyebadde state funeral kati president ng'eteekinga ki nalonda minisita w'ensonga z'obwa president kakati obutakkaanya obwabaddewo ndowooza kyandibadde nga kiri handled better munda presidency minister se buli omu kuddukira mawulire n'asinkana ne Acholi parliamentary group ne parliament nga bakola ki naye olusi sometimes ministers baffe okutuula eri noyagala obeere ku Twitter naye naddiramu ku Twitter omwogezi wa parliament n'atuuza press conference ababaka bakyoli nabo ne batuuza press conference olabira abamemba ba parliament nga bavuddeyo mu mawulire obudde kiva ku nsonga y'obutabeera nga tebafunye platform kitegeeza basobeddwa ekyenyagalirako president Museveni omanyi atwala nnyo time kunyonyola ensonga abamu baminisita balina kumuyigirako ku bintu ebyo kubanga kibadde unnecessary olaba kati tulina wano mu studio nga tukyogerako yeti waliwo
ebintu byetwandibadde nga twogerako ng'ebintu bikwatagana ku health muno omwami byayogeddeko okitegeera tuyigamu ki tulina abantu wano mulimu abalwadde baki bakansa osangawo omulala agirina naye takola ki takimanyi ngenda okutegeera nga takyasobola kutaasa tandibadde twogera ku eggwanga lyaffe tukolewo ki tulabye nti kuva mu 1986 twalina amalwaliro 49 kati 2020 nga tugenda mu kalulu twabalatwa nga tulina amalwaliro 156 eyo progress ku infrastructure naye wotuuka ku ground tukyalinamu obuntu eddagala equipment abakozi ne ambulance system kakati omukulu Ssekabira ayogedde ku kintu kya health insurance ndowooza kati eyo priority number 1 health sector gyetulina kukola ki okutambuza ng'abantu ng'abamemba ba parliament ate nekulabira ddala nti oversight yaffe ne budgeting tulaba amalwaliro gaffe tulina health center force 226 tulina 1755 health center 3 1378 health center 2 eggwanga lyonna lirina these facilities naye wotuukamu naali kakiiko kaali kagoberera ebintu bya covid nga mulimu ki obuntu bungi ebitategerekeka katwandibadde nga katugamba kati ngaababaka tuyingira mu budget process now omuntu wange wesheema ayinza okugenda mu health center for nafuna service yes or no kati ffe ngaababaka across nono wano katikamu nafe wainalem twandibadde katutunyweza tugamba government budget ya health katujongere muki amaanyi ate naffe bwetugenda nga ba MP tuteekawo enteekateeka yakolaba nti monitoringa service level nze Shema nateekayo advisory committee etambula mu malwaliro mpa ripooti buli mwezi kulaba abasawo mwe bali eddagala mweriri lutuuse mu budde ebintu ng'ebyo bwetyo